Wajeka kunsinze nenda betala ubuzibe bwange mama wange tewansula nganzirugala engoye eno kwata noyoza ekyokulya nokimpa mudwaliro mami nogenda mbwensi kwebazanze mbamukyamu mama wange webale liri thank you. Mugeme kumukono mulete. Hata nina kuma. Obulema bwange ndi muzibe era tubalira Mungu waire irala. Obulema bwange bwaida nalunkusense ku mulembe ogwo lunkusense yali afuga ino abantu era ku mulembe ogwo. Bizibu byatulina byo wano mu katundu kano bingi mwoko namba ndala tuli kuku n'obwibye bwibi bwona bugire nga butukosakosa muko banga ifo bamuzibe omwana bwabazirawo tukolanga abakyala ababona bwe bali nti ofulumya ebintu byo ngojo okuteekateeka oba okufumba naye ojo okwesanga nga ku bintu ebyo tibiri kuwanga yo omuntu aida mpola yadooma yabanga akutoire ku sepiki oba luusi okwingira mu numba omwo yabanga abatoire ku engoye oba amasuuka mucho muonimiro twena wetuli gano tugezaako okuba nti tulima naye muonimiro wesanga nti ojo okutuuka okuba nti okungula kitono wedibamba oli dibadaaka awuza olusooka nga batandise okudigenera kyona twabanga kizibu ky'amaani. Mwogere ku nsonga ya transport. Kyogereko nti twalwazaako wano omwana yafa madakiika olw'okubula entambula olwedde ninze mwene ndi n'omwana wano banga namuzaala nga ali ku obuzibu naye kinkosa ino nti owandibaire nti oba mulina epiki yaimwe nti oyinza okubanga mugulemu amafuta oba ngekola sente edingiza amafuta yabanga bakutaako okutwala ng'emusita obawa kituuka luubiriza era n'omwana wano bali bankubye mwezi eyo edinda mu St. James naye olwa transport yanema awo wenkubira gavumenti omulanga oba omuntu yeena oba wakukyalo oba akola mulimo ki oba banaidiini ab'amakyaki ab'emisigiti tibandi baire batuyamba ku kigambo ky'entambula. Ansaba gavumenti tiyebanga ni program debanga eri kugaba nifu abaleme tutengamu ekintu kyesente dino debagaba abantu abafuna obuzibu mu covid kyatukosaamu okwo kubanga nga ifu abantu abali ku obukosefu tebatutaamu aye twena tuli bantu ate twena tuli balonzi kubanga ifu etu batutumuwaire kalulu kange nivere ni ole namusinga akalulu kemba tikamuwaire abatabise Mwide Utambule Kuna ba positioning nga siku Praise the Lord. Ekyalo kino nze bwe mpulira omuntu akoba nti kyabale manze kinuma. Embawo ngeri yakubaawo mwene nekozesa ngeri yange nimaku n'abaaku nibyenkola n'abaawo n'abaana nafuna ku n'isabbuuni. Olina abaana bameka? Ndina abaana 5. Olina baba? Baba yafa. Aya amadi kodi gatuusa. Meza kairo bimulemi okwogera. Beti ngomo mukobye kitabulira bulungi. Kati bandi bayene engeri gye boogera mu.
And as I told you earlier, I'm going to bring my council to have a sitting right here. Challenge yetulinayo ne eya bikonsonga bisatu. Okusooka ensonga egemagana n'ebyeningiza ebintu ebisobola okungiza ssente okusobola okuba nti twemerezaawo bulungi nga project ekyo kikaali kizibu yetuli. Ekizibu ekyokubiri nekyokweyagana were nga kikolwa na ssente n'okubona nti enkambi eno neneino aye okuba nti ensonga egemagana n'ebyentambula esobola okutuyamba mu biseera ebizibu tugizira mu kifo kino. Ensonga ey'okusatu n'okweyagana nti tulina abaana baife Mutonzi yatuga ebirabo ebyokuzaala aye tuli kusobolanga kubasomesa kubatuusa ku mubiina bisaanire era bisobola kuyamba iwanga n'okutuyamba ife beene. Gavumenti okusooka ekoze omulimu ogw'okuba nti tuba n'eidembe era tusobola okweyogerera. Ekindi ku ekyo yaba nti ekoze okutaawo enteekateeka ey'okutaawo ku ssente edisobola okuyamba abantu abali ku obulemu nga special grant aye kuliko obukwakuliza obungi okudifuna ate todifuna mirundi mingi odifuna murundi nga mulala waba nga kabiri okoma n'abandi bafunako. Kale kyaba nti tusinzira mu namba bweri daba nga tidiyamba bulungi ku level ya district. Amaina ni Mugabe Moses. Antwala okusiima ekitongole kya Odur Foundation nga ntandikira ku director ni tiimu ye yona olw'omulimu gwe bakoze ku bulamu bwaife okusobola otubeererawo kuva twatandika okukola omukwano ife nabo era tukasuubira bingi bye bakoze olwaleero kubona nti basobola okuterawo enteekateeka y'okwambala oba enteekateeka y'ebyokulya n'eisuubi ery'endawulo nga batuleetera abagenyi okuva mu nsonda ne mu nsonda. Twebaze ekitongole ekyo nti omutonzi akikuume director amuwa obulamu ni tiimu ye bona tuli basanufu nga ife abeerubu mu kibiina kyatwezimba Luubu Group of the Blind. As a foundation, we have a lot of programs ahead of us, and like you know, as Odur Foundation, we believe in partnerships. We'll keep inviting you day in, day out. Kati okwejusa okwange nali ndina endowooza era mbeera nsigala nkirowooza nti kati waliwo ebiseera nga tubana kuleeta FM nga tuwulira amawulire ku West Germany kati nabeera n'ekirowoozo nti singa nasomako singa nze amawulire ngenda gasomera Germany nga ganfulumira bulungi naye ninga nti kinsazeemu nnyo kubanga gaali ganyumira nnyo nga mpulira oli sauti evaamu bulungi ninga singa nange badde njagala ate nandigasomedde Germany kubanga badde amagezi nina byakulya kwambala kusomesa abaana na jokoni era otukakolera emiyando okufumbira kuluya. Today we are here in Luubu, a village in Bukatube sub-county, one of the sub-counties in Mayuge district, and we've come to visit our friends, the blind. As you can see, this community of the blind has been here for quite many years, and different organizations come to give them support. So as Odur Foundation, we also join to support these people like other organizations do.
So today we are here. We've given them support of food items like maize flour. Each home we've given them 10 kilograms, bread, plates, mugs, basins, beans, sugar and rice. The reason we are doing this is because it's not because we have a lot, but we know what it means when you're lacking. And these people, like you've seen them, they are blind. They can't do any work like us who are not visually impaired. So we think about them occasionally and come and give them support as an organization, and we are committed to continue working with them and supporting them because we know they are always in need. They are not going out to work like some of us. They are not going out to dig like some of us. So they lack majorly the basics of our homes like food, food and medication. So as an organization, we are committed to continue supporting them, and we will continue to mobilize our friends to make sure that we get support to support these blind people in our community of Mayuge. We have a plan of buying them a motorcycle. You heard in their problems they presented, sometimes they get attacks in the night when someone has got sick. They have neighbors who can ride these motorcycles to take them to hospitals, but they are not able because they don't have a motorcycle. So as an organization, through our friends, we shall mobilize and buy them a new motorcycle. Abantu bano wairenga they don't see bazala atenga olwaso kujja twayaganayo gaali amaka 18 airero wetu izo ndoza mboine geyongeremu gaali amaka 19 meaning every day eri abantu abandi abava eruye orundi okwida okweyongera ku miredo eda abantu abatabona. Nebaza bwebaza naddala baganda bange abamawulire ne nebaza abataka b'e Mayuge ne nebaza Indian Community okuva mu Gem Sugar ne nebaza Odur Foundation naffe mikwano gye olw'omutima gwe tusobodde okulaga eno gesture nnungi. Buli wobanga olinako akatono k'osobola okwerekereza amazima kirungi nnyo n'oddiza oyo alowoozebwa nti talina ekyo ky'omuleetedde. Ntero kibulira abantu nti okuwaayo oluusi si bugagga. Tuyina abayina bangi naye ng'emmemme tewaayo. Naye ffe ekituweesaayo kwe kubeera mu mbeera eyo nga weefumiitirizaako nti watya nnyina kye njagala nga teryampa mpulira ntya. Kye kitukwasa akatono k'obeera oyina n'okawa munno nga tannalomba nnyo kuyaayaanira kintu ekyo n'okiwaayo mu busobozi bwo. Kale gesiye ne badde nnungi enkuba etonnye naye mpulira mulingo omutima guli pleased nti katono ke tusobodde n'emikwano gyaffe eri abatuwadde ebintu obuntu ng'engoye ezo engatto n'ebigenderako nga beerekereza baddiza abo abatayina kye babaddiza. Kati agenda kukyobadde omugambi kyekyo kyava okuddamu obwa buliido ti nnungi obanga obona omuntu abona awulira aye ng'abita mu mbeera embi eno okwetuusaako ekintu kyonna kyonna aye butimpeera n'omuntu ng'oyo atabona era atawulira kuba nga muba boine babitamu bizibu bingi ino nga mu bizibu bye batuuka obeera olwaleero n'omuli ekizibu eky'entambula ng'omuntu alubala obwire yaba nga azira n'entambula esobola kumutuusa mu eddwaliro okufuna obuddandabi obwetaagisibwa ekiseera ekyo. Ekizibu ekindi kyembweni kyabaina kyo n'ekizibu ekya naikonto nti obona nga mu biseera bye twakajja byonna byonna tosobola kubagana nga oba waliwo kwaka naikonto gavumenti kebateereirewo oba omuntu obona yakuza nena asobola okuvaayo yabateerawo ekintu ng'ekyo. Obona nga omuntu atabona waba asobola okunoonya amaadi ekilomita 2 oba endala kiba kizibu ino. Era nga Odur Foundation twakajja kuno n'omulundi ogwokusatu nga tubadundira mu bintu ng'ebyo ng'ebyokulya era tubona nga tusobola kubatuusa ku buli kimu kyebenda kubanga ebyetaago bali nabyo bingi. Aye olwokuba tona tutoozera muntu ali awo faana nti oba tutaamu ssente aye twesoloza mu banaife ab'endawulo abavaayo batugemeraku okubona nga tusobola okulumuukirira abantu ng'abo. So ntuusa n'omulanga guno nga ye baatukoba ekintu kyabwe eky'entambula nti omuntu yenna awulira nga asobola okuvaayo okugemera ku Odur Foundation okubona nga yetuusa kuba tusuubiza entambula nayo nesobola okubanguya kutuusa omuntu yenna oba alina obuzibu oba ekintu kyonna kyonna kye beetaaga
okubona nga kyetuusaako nga tujja kutandikawo fundraising ya motorcycle era nga tukubiriza omuntu yenna ayina akatono kwalinawo konakona oba tunakiraningira emyezi 2 oba 3 oba kampuni yona esobola okuvaayo yakoba nti esobola okubatuusaako ekintu ng'ekyo pikipiki kyona kiba kirungi kubanga tuba tuligezaako okuduna abantu baife tukubiza n'abana byabufuzi bona kuba ife kino kintu kyetu kwadde tikintenda byabufuzi byakwesimbawo naye tubona nga embeera abantu baife yebabitamu tinenungi ino kyobona tuvaayo twaba nga tusobola okubambako akatono ketu batunako